yensonga lwaki mulaba nti businesses zikyatambula buli kimu kubanga yalekawo legacy. Kino kinjagala okubasomesa olwaleero. Oli Munnayuganda olina business, oli Munnayuganda olina company, oli Munnayuganda olina buli kimu ekyetaagisa naye nga gwe kennyini omanyi nti gwe business eyo nti bw'ova business ekoma nedda business tejja kukoma. Amagezi gaagano. Mwenna abazadde ng'omanyi nti olina business, kyekiseera nno muggule engalabi zammwe mutandike okuggula amatu gammwe. Ngenda basaba n'obuwombeefu muddire abaana abamu be mwesiga mubateeke mu business zino muzibasomese bazitegeere bulungi okuziddukanya ne oba wooli oba toliiwo nga basobola oziddukanya. Tofa ku bakozi kasitoba ng'omwana n'omutendesi era naye asobola okumanaginga abakozi. Kabere mwana wa buwala kabere mwana wa bulezi asobola okuddukanya business zino. Naye mu kkubo erimu bw'oba oddukanya business zino ng'omwana ogimusomeseza n'agiyiga. Fuba okulaba ng'omwana omuggulira omutima gwo na buli kimu kyonna ky'olina mu business akitegeere kitya nti singa obadde oyina amabanja gakubanjibwa omwana n'omutegeeze nti business ento gikola nti ye ne mulimu ebbanja ABCD oba tulina omuntu atubanja ensimbi bwe ziti oba bino ebyobugagga biti biri sayidi eri omwana omuggulira omutima omubuulire. Kino kijja kuyambako nti bw'oba ofunye obuzibu somehow somewhere omwana n'asobola okontrolinga ebintu bino ng'ategedde obuvuna obuddo bw'ebintu bino. Naye abantu abasinga mu Uganda olunaku lwofa banka lwejja abakubanja lwe bajja abatwala ebintu bino bajja naye nga n'abazze okutwala ebintu ebyo nkubulitawe n'adde endagaano ebalaga nti wali okolagana nabo. Kati mu kkowe erimu abazadde mwenna muyigirize abaana business mubayigirize emirimu gye mukola. Kino ngenda kibwako kubanga nkiinako obujulizi nti abasajja n'abakazi mu Buganda basinga obulyo mu Uganda bwe mufa ebintu emukoledde ebbanga bwe bitandikira okufiira ettogge ababanja ne bajja nga ate si batuufu banka ne zitwala ebintu nga zibandite zibitwala emaali yammwe n'etokomoka ensonga tulina engombe egamba nti obugagga bw'Abannayuganda naddala Abaganda bukoma kwoyo kennyini abulina olw'ensonga nti temwasobola kubeera balambulukufu eri famire zammwe eri baana bammwe ne mwesiga nnyo balooya ne mwesiga nnyo emikwano gyammwe okusinga abaana boozadde kyova olaba nti bizinensi zino zigwa mangu nga tewali muntu n'omu asobodde kugitaasa olw'okuba nti weesiganya ab'ebweru okusinga abaana be weezaalira. Njagala okuwa ekyokulabirako mu ggwanga erya Buyindi gye tuyita the incredible India and that country is for Indians only. Mu Buyindi balina ekintu kye bayita for succession. Omuzadde azaala omwana omu babiri oba basatu n'abatendeka bizinensi okugikola. Naye ng'okuva olunaku lw'abatadde mu bizinensi okumuyigiriza mugamba ekintu kimu newe mba nfudde bizinensi ento otundamu wadde ekijiiko wadde okutundako natti wadde okutundako ekintu kimu nedda. Yongerezako ebyosanzeewo osobole okulaakulana n'abalijja bagisangewo bizinensi ezaabwe bazisomesa abaana ne waba alina looni omwana n'agimanya omwana n'akalinga oni okuba nga asasula looni eyo okuba nti bizinensi z'abayindi zibeera successful olw'okuba nti baziyigiriza abaana ne bazibeeramu ne bakola ebirala ne bongerako bwongezi. Nefe mu Uganda omuzadde tobulira mwana mabanja gakubanjibwa tomusomesa business tombulya buli kimu gwe lunaku lwofa buli kimu lwakitwala. Eno n'enkola mbi. Mbasaba mwenna abasajja n'abakazi bana Uganda mutandike okusomesa abaana ba mu business mubayigirize buli kimu ekiriwo mubategeeza amabanja gonna ge mwena n'ebizimusanga awajja kubanga waliwo okusavinga business zammwe n'okulekerawo okumanyisa abantu nti omuntu bw'afa business ekomaawo. Ekyokulabirako essaawa zino mwala bitambula ku TV ne ku radio station nti properties omugenzi zigenda bwezito olw'ensonga nti eri abantu abanja ensimbi ne bw'owulira statement y'abanja ne gubabanja tezikwatagana ate ng'omugenzi yaleka talambuludde bintu bino kitegeeza nti ekintu kitali omuntu gwe kennyinnyini business weekubye eggoolo nga totegedde kiki kiwali okola mu nsi muno. Mbasaba n'obuwombeefu muyigirize abaana business ebintu ebyo binaasigalawo mufune ekyokulabirako eky'omugenzi mu Luwana kye yakola abaana baddukanya business nga tewali wadde obuzibu bwonna. Nego bonosirika nozikira buzikizinga kando olunaku lw'onozikira business zo lugenda okusana kubanga akubanja natakubanja ne yakwagaliza business zo okusana lwajja okujja yeefuule nti yomu kuba kubanja emaali yonna bagitwale ate nga tewali gwogenda kunenya kubanga gwabadde asobola okwogera toliiwo ate gwandibadde olekawo amanijinga oba asobola okureasoninga abantu abo naye ali green oba wakiragala ku business nga obadde ozitambuza era business bwegenda okukomaawo. So mbasaba mwenna mubeere bagezi nnyo mutandike okuba nti mukusomesa abaana bano ebintu by'okukola business bazibeeremu naye nga mubaterawo nti tewali kintu kyonna kitundibwa okuggyako okwongerako buki obwongezi. Mukama bankumi nabadde mbawuliza ekigula luggi kya leero kati nvudde ku kigula luggi ndowooza program entuufu ketandike. Mu nkola eya bulijjo sitera nnyo kusooka kuyisa security alert njagala kusooka kuyisa security alert njoke ngende gye tulaga. Alright. Security alert ya leero njagala egende eri mwenna bannayuganda abawangaalira e Makerere, Kawempe, Bwayise, mu Kikoni.
njagala eno information egendere ndamu nga bagala ekyuka njala bategeeza mulina ekizibu ky'amaanyi kye mutamanyi mu Uganda. Ensi Uganda yalumbibwa Omunyarwanda omutuusi n'abamu nga si batuusi naye nga bo omulimu gwe bajja kutta na kusaanyaawo. Ebintu byonna byagenze maaso mu kulonda okwabadde emakere oba kwabadde batekwabaddeyo byonna byadde bitegeke bulungi nnyo. Nsiba mbagamba nti mwegendereze nnyo bannabyabufuzi abasinga obungi mu Uganda bakolagana eyo seti bahura tabasira mutano wa Kalekyezi nga mulooza nsaaga. Naye mugenda mu kiproving ampulo manyize ebintu bye mbyogera n'emberekaawo ne mulooza nti nsaaga. Nabagamba ekibiina kya Forum for Delaying Change kibiina kya Museveni era nabakikulamu bamanyi bulungi nnyo nga mulooza nsaaga. Mugenda mwezuulira mpola. Bone bakolera ekisa tebakwagala kuba guli gwe mulimu gwabwe. Kati ebyabadde byonna emakerere ngenda baviira ku lugero lwabo just katono nnyo nemba security alert esooka. Ekisookera ddala. Bw'obanga oli mugagga mu Kampala, bw'obanga oli munnankyukakyuka, oli mukulembeze, maama nkusabawuliza akantu kano bulungi nnyo security alert esooka. Amasannyalaze go bwe gavaako ewuwo. Noonya omuntu gw'omanyi ku kyalo gweweesiga akola amasannyalaze yabakolera amasannyalaze go. Iso ne eso baatandika okusimba abasajja abajja ku mayumba gammwe ne bakyankalanya amasannyalaze. Bwamala ogakyankalanya ate umeme kennyini ne kudirectinga ku muntu oyo yennyini eyaza okukyankalanya amasannyalaze ng'ekimulese kwe kujja okufuna information n'okutandika okufuuka omuntu asobola okujja okubegaawo okuba nti akujjawo. Ntandise bweti. Mwena mujjukira mwannyinaffe gwe twayita Nabagasera Hajat eyatufaako eyafa obutwa during the COVID time. Omukyalo no Genesis ye egende evaayo bulungi nnyo nga benzinji batege manze nze nkyalo nda information bulungi nnyo. Hajat Nabagasera okuttibwa kwe kwava oluvannyuma lw'amasannyalaze ge ogakyankalanya wiiki emu. Naye omuntu gwe bamusindikira okujja okukola amasannyalaze gano teyamanya nti yali ISO agent oba yali ISO agent yali azze okufuna information emukwatako atagimala gisindike mu SFC bawe enamba y'oluvannyuma SFC akwane Nabagesera yamuviirako mu obutuwa omujjawo mu budde. Kati omwami ono njagala mubuulira bulungi nnyo. Omwami ono gwe ngenda obbalaga olwale bwe mmala ku vidiyo eno ngenda mupostinga mutambuze ensi yo ne mutegeere. Omwami ono amanya ge ayitibwa Mukoyera Henry musajja Munyarwanda asibuka Rwanda era nga asibuka mu kimu kibayita Nyarugenge Kigali. Nyarugenge Kigali gye bamuzaala era gyakulidde okutuuka lwe bamuleta okukola emirimu gya ISO okuba nti asobola okuba nga asportinga abaana n'atandika obatuusaako obulabe. Omwami ono njala mwetegereze bulungi nnyo y'ono mu bifaananyi. Y'oyo mumulaba bulungi nnyo. Oyo omwami ye yali mu lukwe olwajjako amasannyalaze g'omugenzi Nabagesera n'ava Hajati oluvannyuma n'ajja neyeefuna nti mukozi waago already nga professional wa masannyalaze. Olwamala n'ajja n'asaba ennamba ya Nabagesera n'agiwa omusajja wa SFC kwe kwava okufa kwa Nabagesera. Nkyabawa bifaananyi ndoza mulaba era wuuyo ng'akola mu umeme n'essaati alina za umeme mulaba. Wuuyo engoye alina za umeme era mukozi wa umeme naye nga ISO agent. Ngenda baviira ku ntono mulyoke mutegeere. Nze nkyaba information jagadde kusobola kuyisawo security alert eno leero kuba sitera nnyo kikola kuyisa security alert kuki wane essaawa zino. Omwami ono nga mumulaba mu kifaananyi kino still era yooyo ono ali mu Bugalubindi ow'amatama. Kati ono omusiraamu gwe mulaba ke kabinja ka ADF akaali eruwero gabayo abasatu bakwatako. Ono omwami ali mu kakofiira y'omu ku basajja ba ADF naye ono tebamukwata tebamulaga mu mawulire kubanga naye ISO agent. Ono ntegeezeddwako yeeteeka nnyo ku bantu b'enkyukakyuka ba people power naye ng'ate naye state agent mafia. Ono musiraamu naye akulagana akabinja ka ISO naye nga yeeteeka nnyo nti wankyukakyuka oyo owakakofiira y'omu ku bali abasiraamu be bakwata abasatu eruwero naye ng'ono omusiraamu naye wa ISO naye nga yeeteeka nnyo ku nkyukakyuka naye nga tesi wa nkyukakyuka naye nga alina oyo gayi gwe bayita oyo gayi gwe mbalaza oyo owa ISO era nga emirimu gy'akola mugenda kutya kuba njagala gibasomera mangu nnyo mulyoke mutegeere. Kati mugenda kutegeera kikibayita. Omwami ono ne mu lubiri mugenda kutya. Ne mu lubiri misinde gya birthday run yaliyo. Mu lubiri misinde gya birthday run yaliyo. Ekyamutwala kyali kiki? Era mumanyi lwaki abaana ba people baba bakwata mu lubiri?
njogala mujjukire bulungi nnyo akasajja ka old man out akaali kazze mu lubiri nga kambadde uniform ya NRM akaali kokka. Akasajja kaali kakozi ka iso bakasindika ng'ono yennyini yakajjiddeko nga supervisor ng'alinda omuntu yenna akakooneko balyoke bayoole buli kiramu kyonna ekyali mu lubiri. Ono yali beside waako oba yali side waako ng'alindidde omuntu yenna okkoonda ku kasajja akakaali mu uniform ya NRM mu lubiri emmengo. Mumula bulungi nnyo oyo yali alina akasajja ako ng'alina waayimiridde ng'alinda akasajja ako mu kakooneko just mu kakooneko balyoke bayoole buli mwana yenna eyali mu lubiri babatwale ekaganga ewatagenda badda. Mumulabye omwami oyo Mukabaka birthday yaliyo naye ng'omulimu gwe ye ku sportinga akolera mu bitundu bya Makerere Kikoni Kawempe Bwayise yonna gy'abeera mumutegedde bulungi nnyo. Naye ng'akasajja konna ke mwalaba mu kudduka wa Kabaka mu mazaalibwa ga Kabaka akaali kazze mu uniform ya NRM ono yali supervisor waako ng'alinda omuntu yenna akakoonako alyoke asindike sigino mu basirikale abaali omuna balyoke bayoole babatwale nga nina bugisimufungize. Ndoza mutegedde bulungi lwaki akasajja ako kaaliyo nga kambadde uniform ya yero yokka kyekyali ekigendera kyako. Kati nno ngenze ku information emukwatako obulungi tugende mu maaso kubanga saagala barisa njagala mbawo information ndyoke ngende mu maaso. Alright, wait a minute. Alright, omwami ekifaananyi kye mbawadde ye Mukoyera Henry estate agent. Ono omwami mu lubiri emmengo mulabe yali ku birthday run naye yali nga supervisor waka kasajja akali mu uniform ya NRM ng'ayimiridde ng'alinda muntu yenna okakwatako alyoke asindike abasirikale abali mu ngwezi zimu nammwe babakwate babatwale babasibe mwenna. Omwami ono mukozi mu kitongole kya umeme naye nga musajja munyarwanda n'empapula z'alina tezimukkiriza kubeera mu Uganda. Musajja munyarwanda ono tageti ye asinga kutagetinga nnyo baana ba Nuupu era n'abakulembeze ba Nuupu. Buli amasanyalaze golo gakyankalanya mantu waliwo gakyankalanyiza state ye galimu. Oli mukulembeze wa Nuupu, oli businessman bakumanyo yagala enkyukakyuka oyo mwami gye emirimu gy'akola ku kyankalanya amasanyalaze bw'okubira umeme ng'ekusindikira omwami ono ekennyini. Mbabuulidde engeri gye yafunamu ennamba y'omugenzi n'ava n'abagesera oba hajat n'abagesera eyafaga yatufa goba obutwa. Ono omwami ya sportinga n'abagesera era n'awayo ennamba ye w'omusajja wa SFC eyamukwana oluvannyuma n'amuwa obutwa. Omwami ono atagetinga nnyo abaana ba Nuupu, atagetinga nnyo abakulembeze okugyako amasanyalaze gaabwe n'agasalako olw'ensonga nti ye umeme ye musetinga. Ono tali yekka, abantu ekika kino bangi nnyo basukka ne200 nga bawopaletingira mu Kampala nga bonna Banyarwanda. Bamanyi okwogera Oluganda bakama frejinga bulungi buli kintu kyonna bakibeeramu bulungi nnyo. So ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Bw'atyo bwe yafuna ennamba y'omugenzi n'asobola okuba nga amusipotinga mpaka lwe yamutuusa gy'alaga ekaganga. Omwami ono ye yasportinga omugenzi nga bwe magambye ate era omwami ono kigambibwa ne mu kwekalakaasa okubadde Makerere ye yabadde mabega w'okutta omuvubuka oyo gwe basse Makerere naye ng'era ekivuko no baliwo n'abasajja ba FDC okwagala okukwatisa abasajja n'abakazi abawagira enkyukakyuka aba National Unity Platform. Omukulu ono nzaalo ya Rwanda era nga musajja munyarwanda era nga omulimu gwe gwasindikibwa kubega nakutta bannayuganda. Nkugamba era y'omu ku bakolagana akabinja ka ADF nga bwe mbalaza ekifaananyi kino y'omu ku bantu abakolagana ekibinja kya ADF. Kakana akasajja ko tebaakalaga mu bifaananyi bali bye baakwata naye nga weekali kakyagenda mu maaso okukola emirimu. Mukala bulungi nnyo akakasiraamu. Kati ono Mukoyera Henry kano ke kasiraamu ke bataakwata naye nga weekali era tebabaga nti bali bonna be bakwata basatu bali kitale tebaliyo, bonna bali mu operation, bali mu kutambula butambuzi. Alright, kati nchabawa information endo tugende mu maaso. Omukulu oyo gwembalaze Mukoyera Henry asibuka Nyarugenge Kigali Rwanda java era ne kadi zonna zayina zisoma ekyo lwakuba nti ali mu Uganda okukola emirimu gy'okubega n'okutta abaana mu Uganda. Ono tali yekka, abantu bangi nnyo bakola emirimu gyekimu. Ono operations azikolera mu bitundu eby'Emakerere Kikoni Kawempe n'ebitundu ebyetooloddewo. Kyovula nti Emakerere Kikoni Bwayise tekyaliyo new demonstrations olw'ensonga nti omwami ono bw'omulaba nti olowooza nti w'amasannyalaze kumbe y'omu ku bambega ababega okusaanyaawo bannayuganda bonna. Alright, kati nga maze security alert ndowooza kati njalagenda ku information entuufu eyandeese. Alright, kati information entuufu eyandeese etandika bweti.
okusookera ddala njala kwebaza nnyo bannayuganda mwenna abali mu diaspora mwebala okukola omulimu ogwama mugukoze era njala obebaza naye njagala nnyo mutunule social media mutunuulire ebikolwa ebitandise okutambula mu bwakabaka bwa Buganda nga bulijjo nabagamba nze amannya nze Lumbuye Fred ekekemiko ali niri akanyugisolo digattako siritirira bwakabaka bwange ate siritya kwogera bigo bino nga bombyogera gwe kirumye osobola ogera ne wetugira ku munyanya kubanga si kyali mu kilasi zitiisibwa siri omu ku Baganda abenkwe abasirikidde ebesirikidde ebizibu bya Buganda nga beefula nti bategeera eno message njagala egende mwene eri bannayuganda buli eyayita musajja wa kabaka ali mu diaspora nga adiringa ne mayiga nga badde bagati bagala nkyukakyuka oba state agent Museveni ayina abantu buli kika ky'abantu omuntu yenna ali mu diaspora nga ateekateeka entambula ya Katikkiro eyatambula ya mayiga state agent omuntu yenna ali mu nteekateeka eteekeka ekikyakaate Boston ngate mukimanyi nti abalokola basinga obungi mu America bonna bambega mukitegere nti state agent omuntu yenna adiringa ne Nabagereka at the moment ngateeka ekiseekate oba state agent omuntu yenna agenda okukyaza mayiga ebungereza ne mu Europe state agent kabenga musajja wa kabaka kubanga tumazo kizuula nti mayiga ne mukama we Yoseti bahabula tabasema cyane wakaleke bagamba they will diffuse all the indigenous Baganda and those who still support kabaka indirectly bagenda chikola kati gwe mukyala gwe ne mukazi gwe ali mu Bungereza simanyi Manchester simanyi Leeds simanyi Liverpool ng'oli mu Europe namwe bali Boston simanyi abagamba musimanyi ekisaakaate teri muntu agenda kukkirizibwa kuteeka mpisa za kisiru mu bannayuganda bali mu diaspora nga mwerabidde nti Ssaabasajja Kabaka yentabiro yaffe ali mu kulaajana asibiddwa emikono kyokka abasajja bali mu kukola byanjito bya kisiru buli muntu yenna atakkiriza nti Kabaka agenda ajjanjabiwe oyo state agent ate mukiddanga namu nabagamba nja bagamba ebintu bino mujja biwulira abatagala mujja biwulira bajja biwulira mu bijja biwulira kati ntandise bwete nga bwe nabagamba nti omukulu ono ebintu byakola abikola bibala bulungi nnyo lubadde teruli busa nga bwe nabagambye nti mwalabye akatambi kali bwe yagambira nti okulebeza obuliwo kati businga obuli bwaliwo mwabirabye ne mbagamba nti omwami ono mukozi wa Museveni tuleba Katikkiro bangi bazze babeerako njagala bwa preamble ngere ku information kuba nyina nyingi Yoseri tibahabulwa nga akolagana abazungu mu kusanya wa kabaka bwa Buganda nazzi kuno ngo Buganda buyina oluganda olwogera obukadde almost 30 mu Uganda basazeewo n'oluganda olwaffe balugyewo lubadde teruli omukulu ono wasanya Kalooli naye n'agamba nti naye awagira olulimi oluganda oluswayiri okubanga lusomesebwa kyokka nga yerabidde nti yandibadde kennyini asooka okudifendinga olulimi oluganda kubanga olulimi oluzaalirwana olwogera abantu abangi bw'ati bw'ayogedde olwaleero bw'abadde mu Bulange Mengo njala muwulirize bulungi omukulu ono ng'ayogera ali mu Buganda South Africa baine nnimiro za 11 entongole South Africa one kale nadhani kujifunza Kiswahili ni sawa lakini tujifunze pamoja na lugha zetu za kienyeji ama asili kwa ulinzi ya utamaduni wetu. Nafahamu kujifunza ni sawa, lakini tujifunze pamoja na lugha zetu za kienyeji au asili. Opipo Luswahili kirungi naye tugateke nnimi zaffe nansi tutuyambe okukuuma obuwangwa bwaffe mwabato amanyi Kiswahili hebu niwasaidie fahamu. Sijja mulwako mu kifo ky'okudifendinga olulimi olwalina okusomesebwamu bannansi oba ennimi zikasangwa asazeewo okukola mukama we kyeyamulagidde okukola nabagamba ono omusajja mu calculating ebintu mukama byakola teri amukwatira nsawo ekyo kiwedde kati mwenna bannayuganda njagala muwulirize ebintu bino okumanya bitegeke waliwo omukulu ono musajja wa NRM yakuba obulango kati obwamayiga ogenda mu diaspora muwulize bulungi nnyo United Kingdom omukyala Namutebiriizi ngono esaama kunzi w'obwakabaka bwa Buganda mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Bungereza
ewa NRM ngaliwamu n'omukungu wa kabaka Enokukiyaga atwala ebbendo bende eryo ategeeza abazaana abaami n'abakyala ba kabaka wamu n'emikwano gya Buganda ababeera e Manchester, Liverpool, e Coventry, e Derby, ab'e Birmingham. oyo gwe bayita Charles James Senkubuge siasa omusajja wa NRM era ng'akolera Soloti TV. Musajja mukulu myaka naye yalya mu nsi olukwe. Bw'owulira ng'owa NRM akubira mbega wa Museveni akalango gy'agenda kitegeeza nti ebiryo si birungi. Mukyala Namutebi yali e Bungereza n'omukulu omulala bwe mpuliddeko mu kavidiyo ako. Mubeere very careful nnyo. Bungereza eyinza obbalema mu kye mutamanyi ekiri ku ground kye mutamanyi abantu babeetegekedde kino nkibabuulira abantu babeetegekedde. Bw'owulira omusajja wa NRM akubira mayigo genda e Bulaaya nga Ssaabasajja Kabaka ali mu ntabo yakwagala kufa essaawa zino. Ekindeesa okukola program eno gimixing kubanga enkya sigenda kubira mbimuli no ngenda kuleka mbaleke njala baletegeka mutunuulire bulungi nnyo enkya entambula n'enfaana ya Ssaabasajja Kabaka nabiki ebigenda okukolebwa bigenda bo ekifaananyi ekituufu ekiri ku ground mugenda kira bulungi nnyo njagala mwetegereza ebintu bino nga bitambula. Bwe twogerera essaawa zino nfuna information okuva mu drone zange nga bano abasajja baagala kuwaliriza empologoma ya Buganda eveeyo mbwekula disclaimer nti ekigiruma bulwadde bwa bulijjo si butwa. Saarogoga Mulengejja Mayiga wasanya Kalooli eyakweka abalongo. Sebo ne bono naabira ku lwazi ne weeyire enfunoda muno naabira mu kitaba. Omusajja mwamu obutwa mumuforcinga aveeyo akole disclaimer mbw akyuse obulwadde obumuluma. Results twazifuna dda era tuzisirikidde tulina n'omusiriwala mugambo Ssaabasajja Kabaka sima ebiki tujja zisoma. Gye yakagenda okujjanjayo emirundi ebiri mu America ne Germany results bazirina. Kati gwe ne bono ovaayo mu forcing kuba tukimanyi Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu si nnungi sometimes agira n'asiibuuka. Bwe mwagala aveeyo akole disclaimer ku bulamu bwe aleme gamba nti bulwadde omuluma si butwa. Naye kino tukibagamba tukimanyi bulungi nnyo mumuforcinga. Ne bw'onoovaayo n'oyogera bigambo ki Ssaabasajja Kabaka yaweebwa obutwa. Message abantu bagimanyi ate etambudde. Njala okusooka okubaza omukyalo ono eyavuddeyo ne banne ababadde mu kwekalakaasa mu ggwanga eri Amerika gye yabadde. Maama sina bingi bye ngenda kugamba. Abasajja bo abamu ab'omuswala kuba temuli bangi mwe ba RDC ba Museveni mutuyambe mutuviire. Mayiga resign with immediate effect. Mayiga Zamengo. Mayiga tuviire. It's high time you resign. If you don't not resign, if you don't resign, nature is going to resign you. I'm telling you. Olina abantu bawa ssente abatandise ebigambo byabwe buli wetwogera ku Kabaka nga bawoza balina abantu abamaga. That is a password you're giving people. Mwaba mwagala mumukoleddewo ki yenna atunulanga ekikere yenna atunula bubi mwe munyirira mulya mmere kinye byatadda. Maama Naabagereka njakubagala. Maama Naabagereka tuwulira nti ojja mu kisaakaate Boston. Amazima ga Katonda maama tukwegayiridde bw'oba tosobola kulabirira mwami wo ng'atunula bw'atyo tetukyakulinamu bwesige nti okyasobola okubuulirira abaana baffe. Tuli beeraliikirivu ku biki by'osobola okubuulirira abaana baffe bw'oba osobola okugenda n'odayininga n'abantu abo. Of recent a few months mukazi gwe wakati ng'abaana b'abantu battibwa ng'abaana b'Abaganda babasuula mu crocodiles ng'abaana b'Abaganda bafiira mu makomera awatali musango. Wakwata ekkubo n'ogenda ku mbaga ya muwala wa Jemu mu kwezi nga odayininga ne mukamu n'oli maama asasini nnyo bwe kiki ekigendererwa. Tubuulire maama eno baawafa eno bannayuganda bafa Abaganda bafa eryo you're dining with the devil. Kyekigenda mu maaso. Is there something we need to know? Tulinawo kyetwetaaga okumanya olwo lwojjukira nti ojja kujja mu bisakate biki by'osomesa ebyo. Bw'oba tosobola kulabirira mwami gwe walayira tyoli mulabirira mu bulungi ne mu bubi naye ng'osobola okugenda ku mbaga z'abantu abatta Abannayuganda naddala Abaganda wakati ng'abaana battibwa tewaliwo olunaku lwe wavaayo n'ogambako nti banenkampisa statement ku lw'abaana abattibwa for no reason. Olwaleero lwojjukira ekisaakaate kitogasiriza luddawa ng'abaana b'abantu bavundira mu makomera ng'abaana b'abantu battibwa ng'abantu basejjala ng'abantu bababbako amataka ng'obutisa amatama nga gali
Chibake ntandikwa Chibake komo Buli Chibake ntandikwa mayiga Chibake komo Enkomerero ese jja kuba nnungi teri enkomerero ya muntu akolera muntu mubi ebeera nnungi bw'oba oli RDC wa Museveni ng'era bw'oli ogenda kukomekkereza ne Museveni n'abaana bo bataddeko ekikoli mu wallahi bajja kukomerera ne bazikirire naawe you don't deserve to live mbwaggwe oli mpisi ya kika ky'atakkuta abya amataka g'abantu gonna abantu abagolye ku mataka ogatunze batusirika tuba basiru olowooza abaganda okusirika tuli basiru olowooza ffenna batulaganga mwosiira ku basawo we know what you do n'eddagala lyokola kimanye nti lifuluka siggwa asoosa okuloga ate siggwa ogenda okusenza gwe ne mukamaawo Museveni tubamanyi nti mukolera ku malogo naye nayo malogo gafuluka I warn you yafuluka I warn you tuli banyiivu tuli bakambwe tuli bakaawuufu tugezeeko the best you can do for you and your family is to resign and live n'abagereka bw'oba awulira tosobola kujjanjaba balo n'atuuka kutunula bw'atyo bw'oba awulira tosobola kuvaayo n'okola statement ng'abaganda battibwa ng'abaganda basibwa ng'abaganda bagobwa ku ttaka ng'abaganda bafuulibwa engomboze naye ng'olina odasita egamba nti ojja bumba sitoni kola bisimanyi bisaakaate waakabirya and I don't regret totawana tujja kukuba amagi amafundu wano we mututuusizza we mwayagala that's what you get when you dine with the devil nga bw'odayininga ne Museveni ne famire ye nga batutta ng'osirise nga tolina ky'oyogera nyabo naffe kati tukulabanga devil until you do something wano we mututuusizza tetukyenenya temukyata kikyatugasa n'owulira olingolaba abaana b'abantu battira n'abayo n'awoza mukubanga alina abakabaka alina abamwagala musimu mumwagala okutuuka okusinga mwaba mwagala mukozeewo ki mulya mmere kibatinemu temutunulanga ye wakinemu temwewa obutwanga bwe mwamumuwa mumulya mmere ki ebagenda okutunulanga ye ya mmere ki gye mumuwa etemugenda kutunulangamu ekimala bannanga tuli banyiivu tuli bakambwe tuli basewufu and we are ready to die with anyone ayimirira mu kkubo lyaffe we are ready to serve our country for God and my country nsigadde nze nalugamba oyo gwe bayita omuganda origino ayogera nga nze sisalamu kigambo kati bano boosa ku social media nga bali mu kunanaagira kubanga babwadde obusente abo baganda kitundu era baliko ebibuuzo bingi nnyo maama webale mukyala Nalubwama omukyalo w'effumbe webale kubanga wavuddeyo nayogera eddoboozi nina voice note muno saagala zizanya naye time egenda tuuka nja zita kubanga abantu bakaawuufu ate n'abatali baganda bakaawuufu nnyo n'okusinga abaganda saagala zita kubanga mwaziwuliddeko mujja kutya kubanga abantu bakaawuufu nnyo kanso kenzerekereze ngende ku information yandeese alright ntandise bweti nazzi kuno twamanyanga nti abantu abasomye bibategeranga ne tugenzo kizuula nti okusoma kuyamba kusoma na kutegera naye nga amagezi g'abantu basigala tebagalina lwadde tulubusa ne luleeta omwami ono muwulire bulungi nnyo mayinza byange mbyogera biriko information byade tulubusa ne luleeta omwami ono ku social media mwena mwamulaba njagala sooka mubalagako wano manye bw'aba ayogera nga akantu kano njagala kalirudde akantu kano where are you Nankeji, where are you? Nankeji, where are you now? Can I can't? Okay, who no one? Can't so can't cover Zangiri. Oh, yo. Yara kadde mukazanye mukawulira bulungi nnyo omwami bye yayogedde mugenda kuwulira omanyi ene ensi tekungulwa tugishalako bukyali oyo oyo ye mukulu Kafish
oyo mukulu kafishi eyeyita Muhammad Nsereko atayambalanga ku kanzu wadde y'omuleera n'okujja okubuuza ku Ssaabasajja Addo okwogerako kigambo ekikwatagana ku Buganda naye ng'akiikirira yakikira makati ga Kampala oba embuga enkulu eya Kampala Muhammad Nsereko. Nze gwe manyinga Nyereko Muhammad yavuddeyo ku mutimbagano gwe ng'akuba jjejjerebu alerembuka ng'ayogera ebigere bitakwatagana. Okusookera njera kutwala okusaasira kwange eri baganda baffe bonna abava mu kitundu ekya Kalamojja olw'enjega ebatuuseeko. Mujjukira abantu bano battiddwa bangi nnyo ebisolo byabwe ne bitwalibwa n'emmere yaabwe n'etuuka okuba nti ekumibwako omuliro na buli kimu ne kitwalibwa. Nga wetwogerera essaawa zino abasajja bano basse bangi ne balema okuggwaawo. Drone yange yantegeezezza nti okufa abantu ko bali mu kufa temulowooza nti bafa bufinjala nedda. Amazzi ge banywa n'emmere emu gye badde balya munnange baddeko nga yafuuyibwako obutwa. Kitegeeza nti badde bali mu kulya butwa ebbanga lyonna. Kino ekyo yakiyambyeko obuyambi kuba kutula kubajjawo. Mu kusookera ddala njala kubaza mukama waffe omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'omulanga gwe wakubye n'otwalira abantu bano emmere ne wakubali temala. Era bwe ntongera kubiriza buli munnayuganda alina gye hali asobole okuba nga osonda akasente konna ke tusobola okuba ntugulamu emmere okutwalira abantu bano basobole okuba nga bafuna ekigula amagala eddiba oba okulyako. Omukulu ono akiikirira Kampala Central naye ng'ate n'akalulu yabbakabbe Nyereko Muhammad yavuddeyo ku mutimbagano gw'obwenyi bw'ekitabo n'agamba nti talabangako bantu basiru mu nsi ya Uganda ng'abasajja Bakalamojja n'agamba nti ekisooka abantu bano bayina ente, abantu bano bayina ettaka, bayina ne ssente, ne lwaki bafenjala n'agamba fenjala kubanga basiru. Mukulu Nyereko Muhammad tukimanyi nti okulira gavumenti era state agent tukukimanyi bulungi nnyo. Era gwe mu kintu ky'osinga okwagala mu nsi muno osinga kwagala bitundu bya kyama bisinga okusanyusa. Tuna kintu kira kideveloping abantu. Abantu n'abaana abakazi abaana bobuwala bali mu Kampala Central abasabiriza ku nguudo baana b'Abakalamojja bali abaleeta banenya bofuzi nga gwate bali mu state bwe bakola okubajjawo bali babaleeta okubako babundabunda ente zaabwe ezabbibwa state yazibba nga bakozesa UPDF information nagibalaga wano amataka nga bagatwaliddwa golo bamusimye state yebitwala battiddwa state yebitwala osuubira otya omuntu ali mu kudduka abadde attibwa ng'ali mu kugibwako buli kimu kyalina nti agenda kulima emmere naguno musano gwakabwe guti mukulu nga tonda yogera bigambo bino Nsereko videos zino zigenda kuvaayo kwatibwa osibwe nga nabugisi mufungize mukulu bw'ogamba nti bayina ente era wagenda buli muntu asobola otunda ente miliyoni emu n'ekinajja n'agula proti oba n'agula eka wano mu Buganda. Yes, ente si nnyama ate ne ssente si y'emmere wabula bano bannayuganda ng'abantu abalala abasasula omusolo bannayuganda abadde mu kubonaabona okumala emyaka gyonna gye babadde okuva Jenetu bamufuula minisita Kalamojja olw'okuba nti gwe toyagala kugamba kuba kamalo kyovudde n'ova noyogera ebigere bitakwatagana mukulu tugamba nti bw'obanga ogoba musajja muno olekanga mwezi n'akozza obadde olabanga n'amawulire bagajja ku Kalamojja tebasobola boogerako essaawa zino muva noyogera ebigere bitakwatagana basome tebadisavingiddwa kuweera mu mmere mukulu njala kujjukiza ogamba nti wasoma olina diguli wasoma mateeka naye mwe bantu abayita mu kadimisa Makerere. This is to inform the public. This gentleman pretends and he staged himself that he's among the land people. He's not among the land people. A person of his caliber, he can't come out on social media and state such statements because it is inhuman statement. Because these people are Ugandans and they do pay taxes. Uganda previously, all the previous leaders, we have food reservatories in Jinja. Who sold off those food reservatories? It is Museveni, the government which you are serving right now. Mu Uganda sawa zino tetulina food reserves. Kubanga mukamo yazituna nazo Muganda osali musale. Mu Uganda sawa zino betugwibwamu ekyeya ntugwibwamu kati netugwibwamu embere embi. Museveni tasobola kuliisa ande bannayuganda okumalinda ku bbiri kuba tewali mmere. Amaterekero g'emmere gonna bagatunda. Ne bagajjawo tetulina tereko ly'amafuta, tetulina tereko ly'amazzi, tetulina tereko lya mmere. Kati oddo otya okukinambuka nga ne gavumenti gy'oweereza kennyini nga state agent tesobola kubeera ng'erinadde etterekero ly'emmere limu wadde ttaani bbiri ez'emmere nga tebazirina. Tebalina de ttaani bbiri ez'emmere tebasobola kuyiriisa Uganda wadde wiiki wadde olunaku nga ne bafunye balofigi bakubira UN bwowa emmere ng'ojja ku social media ntandika okulembuka naye tulina ekizibana n'abasajja balooza nti baasoma. Ate kasajja gwe muwasiwuukira omutima, muwasiwuukira face, muwasiwuukira n'endowooza. Sigenda kulwako okujjako kugamba ekigambo kimu nti lubalembera nga n'embiro kw'otadde ky'oyagala ogenda kifuna bulungi nnyo ate ojja kifuna. Naye nze kansubire nti ogenda sigala by'obufuzi era ng'osuubira nti Museveni agenda kubeerako ebbanga lyonna. Naye ekintu ky'oyagala oba ky'ojja ofuna ojja kifuna mu bujjuvu bwakyo nga bwe kiri bwe kisaanidde okubeera. Oyo njagadde kuyita obuyisi. Eky'Emakerere nkibagambye kati ngenze ku kyabadde
kukyabadde ekirala information gye nafunye eri bwet gano ge mazima waliwo message etambula ku social media ey'abantu okusigala ewaka okwekalakaasa. Yes, message abaji packaging yabadde packed bulungi naye tulina okwemulugunya omuntu yakoze ekintu kino teyakitadde mu burufu bwakyo era n'ekibiina kya National Unity Platform tekimanyi ku kintu kino. Nakubye jessimu eziwerako mu bakungu abasaba bawerako nga mbabuuza ku kintu kino bangamba the fact is demonstration eyo tebagimanyiiko. Njagala bagamba ekintu kino tekimanyikiddwako ani yakitandise nani yakitaddewo. Tulina okwekengera nti state ekolera within muffe eyagala muteeko demonstration zino babaana amasasi babatte which nti ffe byaffe tujja biteeka mu ngeri labadaba style. Omuntu yenna yakoze ekintu kino ngera kibeera obulungi nnyo. Tuukirira omukulembeze watuukirira bekikwatako mu National Unity Platform obategeeza enteekateekayo bulungi nnyo. Kubanga kikindi nasi nakifunako information yakyo era bwe nakubidde abakulu bangambye ekintu ekibalanga tetukimanyiiko ne bakozesa system eyakkunga. Naye ekigambo kino kungu nabagamba nti bagenda ki hijacking somewhere somehow era kitandise okuba nga kiri hijacked by the state. So no mwegendeze mwenna bagenda ogenda mu kintu kino mwegendeze president takimanyiiko National Unity Platform tekimanyiiko era nzamula ku mitimbagano egisinga obungi abantu bakijjeeko kubanga kyandibanga ekintu kino si kiteeketeeke bulungi naye ngeri yakiteeseteese bw'obanga olina enteekateeka entuufu please contact bantu abalala bekikwatako mu National Unity Platform basobole otubulira ekintu kino tujja kipromotinga but as we speak right now sisobola kugamba muntu nti ekintu kino kimanyiko sikimanyi n'abantu benabuuza abakulu tebakimanyi so mudde muteeketeeke ekintu kino bulungi nnyo mukitegeeza abantu bwe kibanga kirungi era nga bakitegeddeko nga kijja kukola mukitegeeze bekikwatako ddani okusindika ekintu kye tutajja kumanya nange kyesimanyiiko n'abakulembeze kye batamanyiiko naye nga kitambudde ku social media okukola emirimu egyonna okay ngenze maaso. Eno message njagala ntandike bwe nti Yoseti Baharota basala mutano wakali nsi ereta mzezide nsanga bisibe munange weefudde kizibu mu kuba nti oyogera ebiga bitakwatagana wetwogerera essaawa zino wasasula amawulire ge Uganda okubaga promoting ekintu kyetuyita middle income status eri bannayuganda naye ng'ate ekituufu teriiwo. Wetwogerera essaawa zino TV radio station zonna ziwandika ekigambo middle status income kiraga nti bannayuganda batuuka mu tundutundu ery'okuba nti bafuna basobola okuba nga basobola okweriisa n'okubeeza n'okusasula buli kimu kye baagala mu bulamu bwa bulijjo. Ejo tuyita middle income status naye ng'ekituufu kiri nti teriiwo. Kino kisigala nti bannayuganda baavu era tebalina adde ensimbi naye gw'olwokuba nti wasasula amawulire gasobola okuba nga atambuza ekintu kino ng'olwanyisa abantu abakuwola ensimbi okubalaga nti wooli naye nga toliiwo. Ensi ezatuuka mu kintu kino mwe muli Kenya, Tanzania, Uganda tesobola kutuuka olw'ensonga muli babbifu genga na buli kimu kibba n'essereza amabogo muzibba kikyo mutabba buli kimu kibba. Naye gw'okozesa TV radio stations na buli kimu okupromotinga ekintu kino ng'ate kijja kusoboka. Bw'otwogerera essaawa zino bw'obaga nti oli mu middle income status kijja kitya nga abantu bamukala moja bwe mujoonyiza okumala emyaka 3 nga mubatta mubajjako buli kimu nga bali mu kufanjala nga tebasobola kufuna mmere eyo middle income status kijja kitya nti kati omwaka mulamba n'ennaku ezigwamu amagye aga UPDF omuli poliisi omuli abakozi abakola Ministry of Health abasomesa n'abakola mu gavumenti ez'ebitundu babanja omusala gwa myezi 6 ku mwaka nga tebafuna nsimbi zaabwe era tuli mu middle income status. If I may ask, tuli mu middle income status. Amagye gabanja omwaka mulamba, poliisi banja emyezi 6, abakola mu byobulamu ba health workers babanja emyezi 6, abasomesa banja almost mwaka mulamba, local government officials babanja almost myezi 6 tebanabasasula ssente. Eyo middle income status mukama wange si middle income status kubanga ssente teziriwo zonna mwazibba. Tugenze mu maaso. Era bwe njagala okutegeeza ekigambo kino bw'ogamba nti olemeddeko ganti tuli middle income status njagala kukujjukiza nti ebitundu 9 ku buli 100 eby'abaana abavubuka bali wakati w'emyaka 14 ku 35 bonna mu Uganda ba job seekers oba bali jobless. Gwe kye wakola eky'amaanyi kwe kuba nti wabafunira akatale ak'okubatunda ng'abaddu mu nsi z'Abawarabu era ng'eno bizinesi era gwe kennyini gw'ogirimu ne mutabani wo Audrey Lwaboogo, Natasha, Salimu Sale, mukazi wo n'abantu abalala bali mu parliament banababufuzi okuba nti bakola ekintu kino. Ongamba otya nti ebitundu 9 ku buli 10 ekyavubuka emyaka 14 ku 35 tebalina mirimu Uganda n'ogamba tuli mu middle income status nakyo tekisoboka kubanga ekisookera ddala omuntu oba alina omulimu akola kye tuyita asasula emisolo kati agisasula atya nga nekyagisasula tegiriiwo kubanga 90% abaana mu Uganda tebalina mirimu ate nga basinga obungi basomye kati abookana buli mu middle income status mukulu wumuze engalabi y'obulungi nnyo kubanga bino bitojja bisobola mwamanyira kulunda ate nakuwoza kuyoola busa n'ebintu ebituyita ebyeconomics tembisobola mubiviireko ddala ngenze maaso.
Era bwogamba nti abantu mu Uganda middle income status abantu bava ne bagamba nti ebintu birinnye ebbeeyi ne bakusaba ebintu bino bikke era bakwenkufu ng'Omuliro Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abalagamba nti kendeeza ku misolo gy'ebintu ebiyingira okuva ebweru w'eggwanga ebikosa mu muliro wa bulijjo wavayo n'osindika bayaye banno ne batandika okwogera ebigambo ebikikinavu eri abantu aboogera ku nsonga zino gwe mu kuvaayo okutereeza eggwanga wagamba nti abantu balye muwogo abatasobola kugula ngano oba tasobola kugula chapati oba tasobola kugula mugaati olw'ensonga nti gwe tebikwatako ebyomugaati olina muwogo era osobola omwerera bulungi nnyo era kyenvudde n'abiye buli muntu ali awo avaayo wa NRM gagamba nti mukama wange ekonomi eri mu Uganda buli muntu seera kyolina ofune kyotayina nga mwe mwasoma bwe mutu mulowooza nti buli omu atowooza nga ggwe sebo twagala kutegeeza ensi wabba akalulu yensonga lwaki n'abaali balina essuubi okuteeka ssente mu gavumenti baagano ziteekamu IMF yagaana World Bank yagaana Arab Contractor Bank yagaana ne banka z'Abachina zaagaana okuwa ensimbi kuba zikimanyi nti essaawa yonna oli mu kiyitatu essaawa yonna osobola okuyitaawo ensi n'ekwefuna bakutwala na bagisi mufungizi tebalina gwe bagenda kubanja yensonga lwaki essaawa zino olina obuzibu yensonga lwaki ne Governor Bank of Uganda tanalondebwa olw'ensonga nti talina kyagenda kugavaninga kubanga ensimbi teziriiwo tugenze maaso mu kkoye erimu kyetuyita gambling in economics oba kyemukozesanga kyemuyita gambling oba okugezaako Museveni ogezaako okugambolinga ne bayayi bana bali mu State House okulaga ensi nti oli legit president yalondebwa sokka nga abantu balonda Kyagulanyi Ssentamu nga president waabwe yensonga lwaki kati omusajja ono atambula ensi yonna n'afuna platform okwera n'abantu abalina experience by'obufuzi n'okumanya ensinga bwalina ogitambuza era akikoledde ddala era essa yonna eyakwaluba enebe esiridde tujja kubatambula bulungi nnyo n'ensonga tujja kuba tulina guidelines ennungi bw'otwogerera essaawa zino olina abayaaya abali mu State House n'abali mu America abakutambulizaako ensimbi nga bakubba buli muntu gwe baleeta mu Uganda okulaga ensi z'ebweru nti Uganda eri bulungi byenfuna so nga ate tuli bubi nnyo mu kino batandise okuleeta abafere abayimbi n'abazanyi ba firimu mu Uganda okulaga ensi nti Uganda erina eddembe naye ng'ate ekikwewuunyisa abantu bano baleeta ne bateekako ensimbi okusitula omuzanyi wa firimu oba yavaako bamuyimbi oba yavaako nga takyaliko ekitono nnyo tokuba nga olina emitwalo 5 ejja $5 ku kakadde omuleeta okutinnya ekigere kyo mu Uganda kubanga bakimanyi nti Uganda yafa togge n'esaanawo kati omujja mu America oba omujja mu nsi mwali ajja mu Uganda kiba kimwetaagisa ensimbi okumujjayo nga bw'oleeta omuyimbi mu Uganda nabaana be batrading ne bakola ekintu kino olina abasajja babafera bakola international level abasendasenda abantu bano babawa ssente wakati wa miliyoni ku mitwalo 5 okujja okukola kyetuyita to legitimize your government nenga ate kikyamu kubanga okipendingako ssente nyingi wakaleeta abantu abasukka mu 5 betuyita ba film star oba ba artist n'abala ba artist okujja okulaga gavumenti yo nti ntuufu naye nga ate bakubba bubbi kati kankutegeeza okuleeta omusajja nga Kanye West mu Uganda ajalaga ensi nti Uganda entebenkevu njala kubuuza waleeta Kanye West mwamuspendingako $1 million okumuleeta mu Uganda naye Kanye West yaleka wadde etterekero mu bateeka obunzaali oba factory yonna ekola ekikwaso mu Uganda oba okendeza ku bbeeyi y'emmere mu Uganda nenga muspendingako $1 million okuswaza nti bana bakufera bulungi nnyo Kanye West we yaddayo mu America ayina ekintu kyonna kya posting ekikwatagana ne Uganda kamano okuterera Kanye West ayina ekintu kyonna kyakola kya postinga ku mutimbagano gwe gyonna kebere Facebook kebere Twitter kebere Instagram kebere Snapchat kiyalaga nti avudde Uganda kino kikyabasazazeyo kitegeeza nti bakubba bubbi bana bafera bali mu State House bwaleetawo Kanye West mwamuteka $1 million emu naye ku platforms zonna tia posting ekigambo wadde neki kikwatagana Uganda era ndoza wava nebisira ne bawukana mukazi okubanga yalaba ngo mukazi tajja kwatagana bafere bali mu Uganda mukazi naye awukana naye nyenze kwa Akon omusajja mu Senegal Akon ngomu Senegal yafuka international con man to the extent yalimba n'ensi nti agenda kola Akon City mu Senegal n'afera abasajja bali ku international level nti agenda kola Akon City nakati takola ngayo wadde akazimbe akempaje ebbiri mu ggwanga lya Senegal najje Kampala the same amuteka miliyoni emu ya $1 aje mu Uganda kama frejinge nakati talina kintu kyonna kyeri yakoze mu Akon City okuzimba omwala ogutwala kazambi mu Akon City bwabanga yamulimo okuzimba Senegal ajja agizimbe Uganda mukozesa obwongo bwamwe obudde bukyali bino tebikutaasa tugenze ku Howard gwalese Howard ono muzanyi wa firimu mu America naye
ena Uganda zaabu nga gwa sigwa musima kati ngeri gyoleta omusajja film star nga ne mu America tebamwogera ku bantu abalina sente n'omuleeta naga nti agenda ku investinga mu Uganda agenda ku investinga mu ki agenda ku investinga mu ki bino byaga musima agenda ku investinga tena kyagenda ku investinga kuba mutadde mu almost $5 $10 ajja abeerewo just tasobola ku investinga mu Uganda eri ku international level whereby bateka mu gogo ekintu kyonna kimu ne kijje ne kivayo bulungi nnyo already ekintu kyonna kiri mu akayo mu Uganda kiriko dictator kiriko murder kill and kidnap teri muntu ategera asobola kujja ku investinga mu Uganda nowhere olwo spendinze ko sente tugenze ku DJ Mimo yazanya Blood Diamond era ne musajja wa West Africa nenga ali mu America mwamule mu spendinga ko almost $8 development kijereka mu Uganda bacha kufera ate bacha nabana baji bachejja kujja bajja kufera nenge ekikutawanya kawo mentality to the extent wabakalu ensine yakutegeera tokyasula kulinyadde mu America wadde mu Europe kubanga bakimanyi wabakalu kati mwenna abantu abali abakyafuga ekibozibozi this is a legit government it's not that's why they are spending more money okuba nti baligizimazinga government yabwe nenga tebana kibagenda kuzza nono yazi owad tana kyagenda kwongera ko wadde n'ekimu kubanga alinda lunaku lwanaava wana agende adde waabwe gyazaalibwa soko mbulire storm omanyi otudde kuno kwoli olina n'ekikopo kyo ekyamata njala kubuuza basitaba maika abaava mu America wabasambi wa mpira wabaki abali ba investinze mu Africa ne bateekayo ng'ogyeko bano ba Samuel Eto'o ntupoziyo yekka ndoza ne George Weah nabala abasigadde bonna nga babawadde obutuuze bw'ensi tebavaayo kuba bakima kye bayita Africa corruption is too much kati Museveni genda ku Google kwata essimu yo kennyini otayipingemu ekintu kye bayita Uganda olwo ebintu bigenda okuvaayo wabba akalulu kye kisooka 2 oli dictator 3 kidnap 4 assassination 5 economic crisis 6 you are not the legitimate president 7 you were under refugee bye bivaayo kati byavaayo gwate oba n'ensi yenyini Uganda tekumanyi wano wasooka kweyita amanya n'ogakyusa ne tukalakata mpaka lasiti lwakyusa amaazi ne weyita litwabasibwa n'okyusa education background neterabika obuvuno obwo nabwo teri akumanyi nawe kenyini teweemanyi in fact negiri tayinza okuba nga takumanyi nga nekyali nekyo mbuli takimanyi kati omuntu gwe tulinga ne bajja kufera nawe yabagenda gifera nze nkubuulire kati si gwali ku paniki otambula makubo tokyasobola kutuuka gyolaka wenna okankana olinga balugwayi ayuga akwata ku mutuba kubanga oli mu kutya ekisooka bw'oba tokyalina bannansi tolina kyosobola kukola ne bw'onoowamba abaana bannayuganda nobamalawo Amini yakikola Obote yakikola Lutwa yakikola naye bamalirizira bavuddewo Uganda ng'ensi tesobola kuggwaawo gw'ogenda okuggwawo ne famire yo ate mudduke nga nabigisi mufumbize so nno kati mbabuulira gwe ddeyo weefumbe nti gwe mukulembeze w'eggwanga naye ensi yonna emanyi ani mukulembeze w'eggwanga ekyo nkikubuulira wano wavaayo kenyini wekuba goola ate kati gino emyaka gy'olimu gino ekinanamu omwona n'oyogera amazima wavaayo naga nti mana penalty namusinkana netunga tamayi ebintu byamwanyi kati kitegeeze gwe kenyini gwe mana penalty kuba weemanye kati mana penalty nemwanyi weyogala zitwala njala kubuuza ebintu bino byonna by'okuŋŋanya kikyogenda ogenda nakyo ku lunaku lwebagenda okuzza e Rwanda kikyogenda ogenda nakyo mana penalty ng'odde Rwanda if I may ask ogenda kuddayo naki tolina kuba nawe kenyini teweemanyi you don't know yourself era asasira mwena abantu abadde you don't know him even himself he doesn't know himself kati nga atogamba atomayi Museveni nobody knows Museveni kuba naye teyeemanyi ye kenyini teyeemanyi ngenze maaso awo nvuddewo kati nkubudde bano bonna bagenda okuleeta abazanyi ba firibi kibe bajja kuleeta n'amazike gennyini nago nawo gawa ssente naye ng'ate kigalesiza tokimanye alright kati ngenze ku information endala Yoseri tibahabula tabasula kutano wakarekeze siyaleta ne mutabani wo Odrek Rwabogo the night dance omuseza atunde biwowolo nabagamba temanyi manyi ga social media mujja gategeera mana penalty the day will know that social media esobola okujja ko omuntu buuza kyali wosirira ko bakyasobola okukwata essimu yo buuza Raja Pasco bakyasobola okukwata essimu yo ate lindako tujja kuba tuliawo nga serere wali yazire gatu watu Raja Pasca abanja sereze zibalete entebe nga tukyamayi weziri kubanga toli mu bito tudde kati wategedde yavudde mbuyinza oyala kudduka ne sereze nga bwadduka ne sereze mugenzi Gaddafi Raja Pasca takyasobola kukwata simu esimu Raja Pasca yagenda okukolagala hello this is mana penalty Museveni you still have my money which I sent there please I need this money because I'm a bad off here where I am right now kadi mana penalty anakoko
aniyo akubisimu ombuze ensimbi mpozi gwani nga kiwedde kubanga jazaagala nga bwatwala ezaagala fi nezono lobra ja pasika boto bwazikoli neta manyi nawe sawa yonna genda kuonyira kati ngeze maaso Museveni ne mutabani wa Odrek Rwabogo mulina obuzibu atenga nabagamba that true brains a monkey era cow mentality batawanya Muzize mutta abantu mu Uganda nga muina black market of body organs wow on international level nga muzikole underground wetwogera Odrek Rwabogo kansulete ku video eno kwoli Rwabogo kwoli nekitabu mana peniti kwe bali kunjala muwulide bulungi nnyo Bana Uganda mwenna njala bategeeza Museveni mana peniti ne mutabani we Odrek Rwabogo mu business yawe eno ebadde etunda ebiwowolo ebibumba emitima n'ensigo muna business yazzemu mukosi nga wetwogerera abapakistani n'abayindi abadde mu business eno munange babinyise mu nsuwa badduse tebakyasobola business kubanga babataddeko buli wamu envumbo etabakkiriza kutunda bibumba biwowolo nsigo na wajiba balina bitunda kuba banoonya bangi Wetwogerera omukulu ono musezi Odrek Rwabogo si mutono mulwadde yena musiufu alingange ekyangwe kibanyise mu ttaka ennaku zino byasiba bikutuka mu business nti ebibumba n'ebiwowolo bibireesa obuzibu n'ensi bizibe ku byampi nga n'abadde babitunda munnange balemeredde ngera wetwogerera abaami bano wetwogerera ebiwowolo bibasembeyo okubanga bayinvestinga babiye mu bitundu by'ennammanve ebirala babiye mu bitundu by'eruwero Rensonga nebiraba bibye mu bitundu by'ejjinja rensonga ati byabalemedde nga tabanda bagenda bitunda kadwa so omuntu n'omujjamu ensigo neekulemedde okutunda ate fine n'ogisuula entegera mwenda bange beera ya munguuba nnyo awo njagenda osigenda kulwawo so nno banabaami Museveni ne mutabani we munnange baatuuse ku business ya body organ era yabalemeredde Rwabogo n'asalawo okulagirira abantu babadde bakoza business eno badestroying body organ zino olw'ensonga nti business yawedde era yalagidde abasirikale be okusuula ebibumba n'ensigo mu bitundu by'eruzira n'ekiteezi n'ebitundu by'emmenyawo olw'ensonga nti badde baddenengana mu business balemeddwa okuba nti batwala ebintu byabadde bavisitinga mu bantu kati ye business yagudde bwetyo tugenze mu maaso manyize n'asalawo ngenda baabya tugenze mu maaso Museveni manyi kuno kwoli era okumanya nti ekuba omunaku tekya Museveni byasiba bikutuka nga n'amayembe agamu gatandise omuddukako wetwogerera munnange navayo ne ba business yaabwe ne mutowe Salim Sale gye bakola printing ensimbi wetwogerera Odrek Rwabogo ne Museveni bayina enteekateeka empya egenda okukuba ssente era ng'ero kati Odrek Rwabogo yagitaddemu omutwe era nga bamaze okukola enteekateeka mission ey'okuprintinga ssente empya naye nga ssente zino era ziri ku side ziri ez'ebicupuli nga bagenda zikolera namunkekeera ku lunaku olwokuna Yosere tebabulwa ne mutabani wa Odrek Rwabogo bayingiza chemicals ezikuba ensimbi nga zino zatukira ku kisaawe Entebbe nga zajjira ku Kata Airways zatuka ku ssaawa 8 ez'emisana ne ziyingizibwa mu ggwanga ne zolekera mu store zaabwe eziri mu saidi z'ebuziga nga zirindiridde okutwalibwa ennamunkekeera okuba tezigenda mu factories ezibadde zikola ensimbi nga kati bagenda okukola olwokuba nakube emitwalo 2 nekube emitwalo 5 egy'ebizike kati bagenda kufulumya siringisi omutwalo gumu noti zibagenda okufulumya era nga balindidde consignment ey'empapula ezigenda okubwako ensimbi zino olw'ensonga ne mu Uganda tetulina factories obula kuba mpapula nazo empapula tuzijja bweru ngera wetwogerera essaawa zino buli muntu yenna bwegendereze nnyo not ey'emitwalo 2 enfu gyeri ey'emitwalo 5 ey'ezzike gyeri kati bagenda kufulumya ya mutwalo mbagambye ku lwokuna ku ssaawa zaali 8 chemicals ezajjira mu Kata Airways zatuka ku kisaawe Entebbe era ne zitukulwako ne zitwalibwa mu store zaabwe ebuziga ezirinidde okutwalibwa namunkekeera nga balinde empapula zigenda okufulumya ssente zino nga lina bugisi mufundize so mwegendereze nnyo mubagala ku boosting economy naye nga economy gye baboostinga IMF ne World Bank essente zino tebazimanyi kubanga serial number zijja kuba zifaanagana olw'ensonga tebalina katiba gasobola kukola ssente ziri ku oligino okujjako bakolera ekipuli bagenda kukola noti ya mutwalo nkiddamu bagenda kukola noti ya mutwalo ebiri nagikuba n'enkuba n'etaano kati noti egenda ofuluma egenda kubanga efuluma either mu wiiki ejja ng'empapula zimaze otuuka nkiddamu kankadde mu luzungu mukategere bulungi Yoseri Tihabulwa Rutabaisirwa the so-called Museveni and his son-in-law Odrek Rwabogo. They have finalized a mission of printing currencies of 10,000 notes in Uganda through their mission of boosting the economy, which economy has failed. As we speak right now, the Bank of Uganda has no
the governor. That's why Museveni and his family, they're trying to print their own currencies. As we speak right now, or previously, they had a mission of printing 50K notes and 2000K notes. And I came out here and I exposed that mission. And as we speak right now, all those notes are out of stock. But right now, they have finalized the mission of printing again 10,000 notes. And all chemicals, they were received on Thursday through Qatar Airways at 2 p.m. Ugandan time. And all those chemicals were stored at Buziga. And they're waiting for the original papers to be accompanied with to take them to NAMAYANJA where they're having their printing machine. So public, get to know that. If you see or if you get to witness any new note of 10,000 Ugandan shillings, get to know, oh, these are fake money because the economy is crashing. They have no money. That's why we don't have the governor as we speak right now, because they are fidgeting with the economy. Ngenze mass. Wano njagala muntagingire omukulu gwe bayita Hamu Kigundu. Kansubira nti oli bulungi kabulaza. Hamu kamali n'okunywa amazzi. Nkulabule nkuleke bakutte. Naye nze nja kuba sirina buzibu. Kankutegeeza. Miss Kigundu eyita Hamu entrepreneur. Muganda wange bakujjako ekiti ne bakuwa kijiiko ogenda kutikalo ya mukyanga. Oba sina kindi bakuwa ejirita ogenda otema omuvule. Wiiki nga bbiri mabega abatamanya ngamba bakulumba mu makaago goyita nti makaago. Ne basasira ebyasi walimu. Naye abajasa baliwo ne bakutaasa ne badduka ne baddayo. Nakugamba nti group eno yali evudde mu State House nga ya mutabani wa Museveni gwe bayita Akarugire. Nga muyina obutakwatagana mu bintu by'ensimbi. Ngabe nakugamba nti ejjanzi teribuuka na nzige nkiddamu olwaliro Hamu. Oyina obudde butono nnyo ku nsi kuno. Nkiddamu Hamu oyina obudde butono nnyo ku nsi kuno. Ngabe nakugamba nti bano abanyolana bo batula ne bateesa nga bamaze okukozesa ggwe munnayuganda naddala Omuganda. Kati Hamu Kigundu wuliriza nnyo. Nze bw'onoba ofunye ebizibu sigenda kubeera njala kutegeeza ekisookera ddala. Mu meeting eya today ey'abaluganda bakona b'emikwano nga bali mu State House Entebbe. Bakkiriziganyizza lunywe nti Hamu bakuwa ensimbi obakolera business naye ate bw'ava mu kukwata ensimbi n'okwatagana ne group endala n'obafera. Kati group gye wafera eyali ekulumbye okujja mu budde batudde bo ng'Abanyarwanda abatuuse bakkiriziganya bajje obwenkayana yaabwe bakole ekintu kyekimu okujjawo gwe abatawanya nga Hamu. Era okusolovinga obuzibu buno bwonna Hamu oyina kufa. Era ng'enfaayo sijja jjogera wanne nga nkimanyi essaawa yonna Hamu oyinza okuba ng'ogibwawo olw'ensonga nti bano bakituuse kukkiriziganya. Batuuse kuzikkiriziganya Hamu oveewo. Era essaawa yonna bayinza okukujjawo. Either ebintu biri bisatu naye nga kye bakkiriziganyizzaako okujjawo na accident basobola okukyusamu ne bakuwa akatwa. Basobola okujjawo ne bakubisa amasasi oba okukola ekintu kyonna kye basobola okukola. Naye nga ky'obotegera Hamu, your days are numbered. Bana bantu obadde obakolera era ng'okusinga obadde okolera mu Hoozi Kanyerugaba naye wafunamu engeri gy'okolamu n'omusajja gwe bayita Karugire era ng'akubanja ensimbi empya n'enkadde eziri mu bukadde bwa $. Bwakkiriziganya okukola nabo era bakuzuddemu bituli nti obadde obabba ensimbi nnyingi ate ng'oba ofuuse double dealer ng'obazannya engeri gy'otambuzamu bizinensi zaabwe. Nga otongerera essaawa zino nga bwe wakola olukwe lunene nnyo mu kukwatibwako Honorable Segirinyo omutwala mu kkomera nawe kye bagenda okukola ekintu kino. Nga otongerera essaawa zino meeting eyatudde Museveni ne banne n'abaana n'abazzukulu bakkiriziganyizza nti olw'okuba nti omwami ono amaze otukolera ate nga yatukyanze aveewo tweddiza ebintu byaffe tusobole okuba nti tukola buli kimu kye twagala okukola. Kati buli abumanyi Hamu Kigundu amugambe ejjanzi teribuuka na nzige oli musajja Muganda. Omuganda weerabidde nti bakukozesa n'essaawa ne bagenda kukuttira. Olaba attabannaabwe boogera olulimi lwe lumu naye ate ggwe wetugambira nti akajja obunaku keemanya newankubadde musula mu mayumba ago g'abasajja abo naye ekiseera kigenda tutuuka nga baagala kujjawo ggwe ngera bwe kigenda otutuuka. Hamu sigenda kuddamu kwogera ku linnya ly'omulundi gwonna omulala okuggyako olunaku Katonda lwaligamba nti basazeewo okujjawo ndidda ne njogera ku linnya lyo n'olwali lwenkomye okwogera ku linnya ly'okusemba okutegeeza nti enteekateeka yawedde era bakkiriziganyizza bulungi nnyo. Pati ezi zonna gwe oveewo bo basigaze ebintu byabwe. Nakuno kujjukiza wasanya Kalo Charles Peter Mayiga gamulengejja. Ogezaako nnyo okutyobola n'okusanya Obuganda ngera bwe kipulaninga naye jjukira naawe ejjanzi teribuuka na nzige.
Omusajja mukulu Sir Apollo Kaggwa bwe yakola okujjawo n'okusanyawo Obwakabaka obwaliwoko. Jjukira yalina abaana n'abazzukulu. Naye nga twogerera abaana be n'abazzukulu omu gaakomba oba gaakaba gaakomba. Njagala bifo nga tonnakola nteekateeka zisaanyawo Ssaabasajja Kabaka na Buganda. Osooke weebuuze nti eyaliko Katikkiro wa Buganda Apollo Kaggwa abaana be bali ludda wa? Ebyobugagga byaleka ku nsi nga bifogana nga ttoggo biri ludda wa? Obuuze abazzukulu be. Njagala kuwaako abamu ku bo onoonye enfaana gye bafaanamu n'ebintu bali mu kukola essaawa zino. Kwe kuli Waswa, kwe kuli omu gwe bayita Waswa Kalibbala, munoonyereze wali essaawa zino. Mutabani w'omukulu Waswa Kalibbala naye alomba bulombi essaawa zino. Kuliko muzzukulu wa Apollo Kaggwa gwe bayita Apollo kuliko muzzukulu gwe bayita Apollo Kaggwa Kijjala, ono ye muzzukulu we omukulu. Essaawa zino baga nti yagwedda lutowakana olw'ensonga nti ebibi bibalondoola. Naawe kennyini kino ekyatuuka ku ono Waswa Kalibbala ne Apollo Kaggwa Kijjala naawe kigenda kutuuka ku lw'ensonga nti ebikola by'olimu okukola essaawa zino jjajjaabwe yabikola ku Buganda, bijja kulondoola omusaayi gwo mpaka nga bikutuusiza w'olina okutuuka. Awo nvuddewo kati eno message njagala egende mwenna eri abazadde. Mwenna abazadde abali mu Uganda jala bategeeza nti nga bwe mbaga nti ensobo ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa. Yo seriti habula otabasere mutano wa kalikizi mu nteekateeka y'okkendeeza omuwendo gw'abantu mu Uganda ng'ayita mu kugema. Bw'atyo twajja ne tukuba emboozi y'okugema abaana mu masomero era ne bakisalawo nti abazadde bagenda kweteekateeka okukkiriza abaana baabwe okugemebwa. Nabagamba nti ekyokutambula nga bagaba makerenda ku kyalo bakyakikola bulungi nnyo, naye gwakkiriza amakerenda gano omwana wafuna ekizibu tobako gw'okubirandula kubanga eyabadde ngalabi yakkiriza okukola by'okola. Nga wetwogerera essaawa zino waliwo amasomero gonna gayita abazadde okujjuza foomu nga basaba n'ennamba zammwe okubanga mujjuza foomu zino. Okusinziira ku ddooni yange yantegeezezza nti ekyo tuyita direct consent oba okukola okukkiriza okw'omunkukutu nti okkiriza nti omwana bamugeme. Foomu ojja giwandiikako ng'oba ojja gisayiningako ng'eriko bintu birala naye nga indirectly kye tuyita direct consent nga wakkiriza omwana wo agemebwe. Kati mwenna abazadde basindikira foomu ezo ku masomero ag'enjawulo. Bagamba jangu ku ssomero olina foomu ez'okuzijjuza, leeta obufaananyi, oleete n'endagamuntu yo, sime bajjuza oba bajjuza kaadi z'abaana. Mama tebajjuza kaadi z'abaana. Ekyo tukiyita direct consent. Bajja kukwata details zonna ziri ze wasayininzeeko bazitransferring bazisse ku consent ekkiriza nti wakkiriza omwana wagemebwe, bamukuba empiso ekinamuviiramu gw'ojja okitegeera. Nga tonnawandiika kujjuza foomu zino ze bakuyitira ku ssomero. Sooka obuuza abantu abagemebwa bali ludda wa? Sooka obuuza abantu abagemebwa bayitibwa bayisibwa batya kati essaawa zino? Era sooka obuuze Uganda erina etterekero mwesobola okutereka empiso zonna ze baaziwa ng'ate tujjukira nti empiso zonna ze baatuwa zonna zaali nfu kubanga zisooka okukolezebwako mu nsi yonna abantu bazigoba ze ziri e Uganda. Olaba tetulina tterekero bateeka mirambo giwera 10 ne gibeerawo nga ginnyogoga. Ate lino eddagala eritaaga obunnyogovu balitereka ludda wa? Okujja kukuba eddagala effu mufe mu budde nga bukyali. Mujjukire bakuba eddagala lino ofuna obukukufa mu musaayi kye tuyita blood clot, ofuna sukaali, ofuna pressure oba ofuna okusirika busirisi n'osirika n'ofa kikutuko. Kino kigenda kwenywera abaana abato bagenda okutandika okudeveloping ebirwadde mutategeera nga mulowooza nti mutegeera bulungi nnyo naye nga ate mwekubya yaka. Kati nkubiriza omuzadde era nga tonnajjuza foomu era gye bakuyitidde kujjuza ku ssomero weegendereze nnyo olw'ensonga ojja kujjuza olupapula nga gula terulina kizibu naye ng'eba giyita indirect consent ng'osazeewo naye nga tomanyi nti osazeewo omwana bamugeme naye ng'ekinaava mu kumugema. Nze sijja kubeerayo naye nga kekawuliro ke babakoze babayita ku masomero okujjuza foomu naye nga foomu ze mujjuza ekituufu kiri nti mujjuza bintu bye mutamanye. Buno bubaka obusembayo mu vidiyo ya leero era nga message njagala egende mwenna eri abasajja n'abakazi Abaganda era nga nkubira omulango gutakungula eri Buganda Caucus. Kano ke kakiiko akameba parliament abasajja n'abakazi abava mu kitundu kya Buganda. Kano akakiiko kateesa ku nsonga za Buganda. Bukyanga omutanda afuna obuzibu n'okulwala okuwebwa obutwa. Teri musajja Muganda nga memba parliament okujjako omusajja Lutamaguzi Semakula yekka eyavaayo n'ayogera ku bulwadde bwa Ssaabasajja
abasigadde bonna bagawumbidde nkiddamu Buganda Caucus bukyanga Ssaabasajja awewa butwa okuva mu 2019 okutuuka olwaleero Lutamaguzi Ssemakula yekka ye musajja yakivuddeyo okwogera ku nsonga ezikwatagana okugula kwa Ssaabasajja Kabaka abasigadde bonna bagawumbidde kubanga ennamba esinga obungi efuna akasimu ekuva ewa Ssaalongo Mulengejja newa Yoseti Bahabulwa obutogera ku nsonga za Kabaka Muganda nga Lutamaguzi Ssemakula nkugoberedde ebbanga eddene ng'okyali ku Mambo Bado naye era bw'ayogeranga ebigambo byo ku Mambo Bado nakati bw'okyabyogera ne muganda w'omugenzi Ffeffe Kasserugo muliko record abasajja babiri mwenna abava ku Mambo Bado okuli omugenzi Ffeffe Kasserugo ne Lutamaguzi Ssemakula ebigambo bye mwayogeranga mukyali ku Mambo Bado bye mukyayogera olwaleero kuno kubajjukiza katono okumanya Yoseri musajja muzibu nnyo n'akabinja kakali Mmengo mujjukira bulungi nnyo nti CBS FM ng'etandika yayida abasajja n'abakazi enwanguli muno mwe mwali omusajja gwe bayitanga Mukiibi Sserunjogi abamujjukira obulungi Mukiibi Sserunjogi ye musajja yagaana okulya ssente za Museveni n'asigala ng'asomesa kye tuyita dictatorship n'asigala ng'asomesa ekigambo kye bayita occupation ku nsonga z'okuwamba n'okutta ba indigenous people mu nsi ezisinga obungi n'abatwalako ettaka n'okuwamba ebintu byabwe Mukiibi Sserunjogi yayogereranga ddala ebigambo nga tabirumamu olwo nga bakyakola n'omukyala gwe bayita Betty Nambooze naye bwe yafuuka MP Mukiibi Sserunjogi yasigala ayogera ebigambo bino baamwekubako ebiseera bisinga musajja wa Kabaka n'agaana era ne baggala liri yasigala ng'akyali nvoko n'agezaako n'okwesimba ole bamubbaaka olw'emirundi egisinga Mukiibi Sserunjogi ono kitegeezebwa nti musajja wa Kabaka ono okufa ne bagambo yafa kansa Mukiibi Sserunjogi yayoba katwa era ng'abaakamuseetinga y'omu ku bakozi abali mu CBS omwo abakozi ba ISO Mukiibi Sserunjogi teyafa kansa nga bagamba Mukiibi Sserunjogi yali so critical nga bwendi wane sawa zino nga Lutamaguzi bwali musajja tewamu obutwa Mukiibi Sserunjogi n'afa mukyamujjukira bulungi Mukiibi Sserunjogi Mukiibi Sserunjogi mukyamujjukira bulungi nnyo mwenna yakolanga ne Nambooze baamuwa obutwa n'afa ne bagamba yafa kansa naye nga Mukiibi Sserunjogi yawe bakatolo kuba nti yagaana okuva mu Bwakabaka bwe yasomesanga kye bayita occupation n'asomesa kye bayita abantu yakolanga program ng'alifalinga ku nsi zonna ezifiirwa obutuuze bwazo ezifiirwa ettaka lyazo abantu abattibwa n'okuwambibwa ensi ng'era agamba Museveni amugamba direct yekikolwa kyo kyolina okukola mu Buganda kyekyo y'ensonga lwaki Mukiibi Sserunjogi baamuggyawo kati mu Buganda Caucus ba MP bonna tekuli wadde n'esi omuntu n'omu yali avudde okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka baasirika tugenze ku Buganda politicians mwena bannabyabufuzi bali mu Buganda tekuli n'omu yali agende ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kyokka bambala amakazi ne bagenda Mmengo nti we tuligwa waaligwa abo nabo we bali tugenze ku Baganda mwenna Abaganda mwenna abali mu Buganda naddala mu abayita baselebu abayimba ennyimba eziwaana omutanda essaawa zino nga temusobola kwogera kye mwawaananga mwakivaako gwe mwawaananga luli bwafaanana kati oba kimulaba kirala nnyo tugambe nti nammwe Obuganda mwali mumanyira bwavaawo tugenze ku lukiiko lwa Buganda tugambe nti olukiiko lwa Buganda lwonna Mayiga yaluwamba to the extent kuli muntu asobola kuyimirira nayogira mu kiruka na Mayiga direct nti sebo twagala kumanya obulamu bwa Ssaabasajja buyimiridde butya nga luli mwasembayo kutuuza olukiiko luno Ssaabasajja Kabaka teyalabikako teri muntu musajja mbavubavu na mukazi asobola kuyimirira n'agamba nti twagala kumanya Ssaabasajja Kabaka ali ludda mu lukiiko lwa Buganda nammwe mwalulyamu olukwe tugenze ku bakulu b'ebika mwenna Bokyanga Ssaabasajja Kabaka afuna obuzibu mu 2019 okuweebwa obutwa siwulirangayo mukulu wa kika yenna yali avuddeyo kwesimba Butoogo nti yali avuddeyo okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nammwe mwamuvaamu tugenze ku bakulu b'amagombolola mwenna Mayiga yabatutte n'abatuuza n'abawa pikipiki musirike nzijjukira nti abakulu b'amagombolola bamutambulirwako obubaka obungi obwa Ssaabasajja Kabaka naye nammwe mwasirika kubanga mwambala amagandula ne mugenda munyumira ku mikolo omusajja n'abasomesa ebintu by'abasomesa nga tebikwatagana Bwakabaka ne musirika tugenze ku bataka bu mwaddawa mwenna mugabumbidde nga Ssaabasajja Kabaka bamusaanyaawo tugenze kuba amasaza
abamasaza basaza buli nsonga nammwe mwasiikira ddala Ssaabasajja Kabaka mwamuvaamu abatongole bwa Kabaka b'oku byalo nammwe mwavaayo mwasirikira ddala okuva mu Ssaabasajja Kabaka njala kubaza omuyimbi omu eyayimba akaalo ka Buganda kadda muganda wange webala oluyimba lwazzemu okkuba webala nnyo balira ddala butala mu Ssaabasajja Kabaka wamuyimbira okuva edda tolinga zino enkwezenge ezeekwese ezisirise muganda wange kibuuka wonna wooli bajjajjawo bakkingirize kubanga gwe muyimbi yekka eyavuddeyo noyogera ku nsonga za Ssaabasajja ng'oyita mu luyimba sisobola dduzanya kuno olw'ensonga nti program eno gyenkola ebeerako kye tuyita corporate oluyimba lulosobola dduzanya kuno naye ye muyimbi yekka eyavuddeyo kuwa oluyimba nga lukwataka ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka bw'ali abasigadde bonna abayimba Simajala nyimbira omutanda sima ebiki waliwo wandigwa bonna tekuli ayogera bonna basirise tugambe nti gwe mwawaana essaawa zino bwafaana bwali era Abaganda mwaddawa ennyanja yanokobaza omukyalo oyo eyavudde ne yesimba butoogo n'ayogera ensonga nga tazirumyemu webali nnyo balira ddala nammwe mwabadde nabo namwe bali mu diaspora njala mbaga ekigambo kimu omuntu yenna adiringa ne programu z'amayiga mukozi wa Museveni abeera munyampi nkiddamu sikirumamu omuntu yenna ali mu diaspora ng'odiringa ne mayiga oyagala Ssaabasajja Kabaka akisa omukono era mudiringa ne mayiga si ye muntu asaanidde okuyita mu Buganda kubanga state agent akulira Museveni ayagala okusaanya Obwakabaka bwa Buganda njala bategeeza nina ono video nyingi zenjagala okuzanya kuwano nga nfundikira saa ziri mmeka okay kyalina eddakiika 10 muwulira kampuni gye bayita Njovu simanyi Njovu Properties kampuni eyo in the disguise ya Mayiga Njovu ng'omuntu yali buloka w'amataka Mayiga n'amukozesa n'atandika ku kampuni eyo era Njovu Properties kampuni ya Mayiga etunda ettaka lya Buganda oddimalawo nono omukunguka mubalage wano omwami ono ng'ayogera ensonga ze saagala kwogera nsonga zino nga si muntu yazeeyogeredde wuuyo kababulira ensonga ze bulijja nti bagamba nti Katikkiro tayogerwako taddibwa talabwa mukamwa naye nze njagala mubuuza akeedi zo zazimba entakera akeedi zazimba mu kibuga Kampala zo ye sente azijjawa kamulabeko leero mukamwanzi California Rum Street Katikkiro Charles Peter Mayiga kyengera ku mukaaga kali naawe eriko supermarket eyo nene nga bakafa ku toto Katikkiro Charles Peter Mayiga ekyengera mu tawuni alina gyali muzimba gyamaliriza okute ku lw'emugongo Entebbe oluguudo ne Balame Mayanja awakafa ku Ntebbe road katini nnyo kalina eryawo iye Katikkiro yajja Katikkiro atetumanyi nga tutuyina kyetumanyi tikikye ne ku mulembe gwa Katikkiro akalina ameruse akeedi ameruse tabanga naye yafuuka nga bano basebalamu badamu abakolera Museveni kalina ameruse buli lunaku azimba buli lunaku zisituka gambye California ku Rum Street nkuwaddeko emu neyekyengera ku mukaaga nkikuwadde yagwadda supermarket ku paaka empya kakalina akali eri mwabamanyi ku Makayi Road kakalina akampi ako Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda yabafu yeye musaala kigwafuna Bwakabaka obwerufu awo bwe buli okuzimba akeedi oba kyava alemedde nnyo ku Bwakatikkiro n'aba ataseka nze njagadde buuza njagadde kumanya akeedi ndaba zisusse za Katikkiro ate nga tumanyi bulungi ababeera n'akeedi ennyingi wano e Kampala babaako be bakolera so njagadde nkimanye njagala kuntangaaza bannayuganda oba abaana b'omu Buganda tufune okutangaazibwa simanyi nti Obwakatikkiro mulimu gwenkanidde awo okuvaamu za akeedi ennyingi bwe zityo kubeera Katikkiro wa Buganda nze manyi bulijjo omulimu gwa bannakyewa naye ndaba gufuddemu akeedi nnyingi nnyo omulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ze tutaalaba ku mulembe gwa ow'ekitiibwa Mulwanya Mulise Mwogerere ze tutaalaba ku mulembe gw'owekitiibwa
John Baptist wa Lusimbi nabo babadde bakatikkiro naye bo nga tebazimbye mayumba nga wowulira California nga wowulire kambongere era yuno wano singa concerned Uganda leero mbadde nina okufaayo njogere ku nsonga eno owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nkusaamu n'ekitiibwa naye nange nyina ekibuuzo kibuuze bantu bawulire leero mbadde nina okufaayo njogere ku nsonga eno owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nkusaamu n'ekitiibwa naye nange nyina ekibuuzo nga omwana wa Buganda ng'omwana azaliddwa mu Buganda ng'omwana awagalira mu Buganda ng'omwana eyazimba mu Buganda kubanga ebbanga ddene tuzze tulaba bakatikkiro nze natandika otegeera bakatikkiro Joseph Mulwanya Mulise Moogerere Katikkiro wa Buganda nembeerawo mulembe wa John Baptist Katikkiro wa Lusimbi era twayita mayengo mangi yakulembera Obuganda mu kusomozebwa okw'amaanyi naye waliwo ebintu bye tutamuwulirako naye Katikkiro ono Charles Peter Mayiga ffe twamwagala nnyo nze namwagala nze kaŋŋambe nze namwagala naye buli wodda n'owulira nti ekizimbe gundi kike banne bakatikkira abalala bo nga tebabikola nga nabo bakulembera Obuganda n'olaba nti Ssaabasajja Kabaka alwadde LUJJI era ku mulembe gwe kyokka bannayuganda oba abaana b'omu Buganda bwe bavaayo okwogerako nti naye Ssaabasajja Kabaka embeera egyalimu nga yennyamiza novaayo n'ogamba nti ffe tetulina kwogera ku nsonga eyo then kati olwo twogere ku nsonga ti ng'oli ye mukama waffe Ssaabasajja Kabaka yatukulembera ffenna ffe tuli baana yeye kitaffe nga bw'okyogera bulijjo naye twebuuza abaffe Uganda omulimu gw'okola gwa bwannakyewa ebizimbe California ku Lumu Street kikyo tokimanyi obifuna otya Uganda erina ssente zesasula nga ne bajeti yaayo tukiraba kyejjeekula okutuuka ku buwumbi 1,000 Uganda erina omusala gwesasula okukutuusa ku sseeryo erizimbe ebizimbe mu Kampala wakati California ku Lumu Street kizimbe kya Katikkiro Charles Peter Mayiga ogenda ekingira ku 6 nga wakabuka toto eyo kalina eriwo empanvu ennyo eriko supermarket ya Katikkiro Charles Peter Mayiga ogenda ekingira mu tawuni ayinawo kalina gyali muzimba gyamaliriza okiwulira okomawo wanene mu New Park yakola supermarket gaggadde ennyo wano ku kizimbe bekwasambu ya Filimani okiwulira ogenda ku Ntebe Road ayinayo kalina gaggadde gyali muzimba. Alright. Awo sigenda kulwawo omukulu ensonga zazogedde ndabula mujja zogera naye ensonga enkulu eri nti tusabe Ssaabasajja Kabaka watulwajjanjabi bwe tuliwekwekwasa ensonga gye muli kukola Mayiga ne bayaye banne Mengo mufuusinge Ssaabasajja Kabaka aveeyo akyuse statement bwayogere nti ekimuluma bulwadde bwa bulijjo si butwa ekyo no tukirondoola tukimanyi bulungi nnyo ekyokuwamba masiro nana kibage baagawambye n'amasira amalala gali bitundu byonna nago gawambiddwe already buli kimu baagala kitwala ensonga lwaki bateekateeka abantu naye that's not the problem, that's not the issue. The issue is twagala Ssaabasajja Kabaka atwalibwa jjanjo kye tusaba tetwagala bingi nnyo kubanga okalya dda envunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu coffin ensonga z'amataka yo amasooka tegagenda kutambula mwe bali kuzimba ku mataka ga Buganda gajja kudda obaddi gajja kudda Mayiga ebintu by'otutene by'oguzze mu ssere za Buganda ojja bize ekyo tukimanyi bulungi nnyo tetugenda kutegana naawe njala bategeeza nti olunaku lwankya egenda kubeera Ssaabasajja ayinza okubonekako eri Buganda naye kyenjala mwetegereze nnyo embeera nga bweneebeera bwana bakkiriziddwa okwogera ekyo nakyo kikulu mutunulire embeera gyagenda okubeeramu buli bwafaanana bano abasajja bakoze akakodyo bulijjo amatikkira gabeerako abantu bangi nnyo ne bagasala to the extent alina kalido bagenda okukkiriza kino kiva kuki kyavudde ku nsonga eri ya Kabaka birthday run ey'oku Sunday eri yayita abantu bajja abangi ne bakwata kamera ne balikodinga Ssaabasajja Kabaka ne kiswaza Mayiga ne Museveni Katonda asalawo nenda katukabinga ennamba y'abantu tuyiteeko abantu baffe abakulu abatajja kusobola kukwata kamera ku recordinga Ssaabasajja Kabaka ate era still TV egenda okubeera BBS telefone yaabwe
era information tebajja gibawa ne mujala mwetegereze nnyo ku rencha mwetegereze nga kigenda okubeera omukolo banza ne botamukiriza kwogera banza ne botamukiriza okujjako mask n'ekyo nakyo kiri twagala mwetegereze era nga mukipinga ono okusaba Ssaabasajja Kabaka atwali wajjanjabwe emitala wa Mayanja ekyo kuna nakura Sunday sijja kujja mulange buli mulange Mengo njana bategeeza ngo budde bukyali njagadde onaku renchando weeyo mwetegereze bulungi embeera nga bweri nja kujja onaku lalo n'okwongera ku nsonga ezo naye njagala mwetegereze nnyo onaku rencha sigenda kubeera ku internet kwonna munsonyiwe ebimuli mulange Mengo sigenda bikola rencha ngenda duwaayo okwetegereza ensonga zonna nga bwe ziri n'okwongera okunganya information ku lunaku rencha olw'Essande so saagala muniri olunaku rencha sijja kubeerayo no encha sijja kubeera muli mulange Mengo just making sure mwetegereza buli kimu ekinaba ku mukolo ogwo ekinaabaawo kulwa Katonda n'ensi yange njala Mukama 2010 ampeera tusikana olunaku lwonna olunaku olulungi mweraba era njala kumaliza nga ntegeeza bannayuganda mwenna abatali ku Facebook videos zino musobola ozisa ku mutimbagano gwangu wa YouTube teeka mweri ya Lumbuye Fred subscribe ejja kuba ofuna videos zino abamote bukyafuna notification rensonga nti Facebook bagitawaanya bahakazi bangi buli Facebook page y'omuntu ba account omuntu nga commentinga ku kintu ekiri against Mayiga ekiri against 7 Facebook yo bagiwabira oba bagicyankalanya oluntu tusobola kufuna notification naye videos zino osobola ozita ku YouTube osobola ozita ku TikTok so osobola ogenda ku YouTube channel yange likamanya Lumbuye Fred teeka amalinya Lumbuye Fred ojja kuba ogifuna you subscribe ba Facebook tekyali accessible ku bannayuganda basinga obungi nti internet bagicyankalanya era mu Uganda kizibu nnyo gifuna ekyo bala Uganda bapenda nnyo ku YouTube kolabera ebintu bino olw'ensonga nti mu Uganda Facebook tenaba nekye bagenda okukola ekirala era ebandala nga TikTok bakuba nnyo naye bajja gicyankalanya mu Uganda kyovula nti kati baali baleeseko omuze basasudde abantu ku TikTok okugera ku nsonga za Kabaka mutemuzoogerako biki naye finally abaana bannayuganda bali ku TikTok njalo basalutinga mwenna bali ku nsonga za Kabaka mubalimo balire ddala mufuna okutiisibwa mu inbox ne bakubira tamwogera ku nsonga za Kabaka muleme kwetirira nsi ya mwesaanawo oli omukyala gombazanyidde video mukyala nga mmwe munnammwe omusajja benzanyidde video basajja nga bana balema batiisa tebabajja kumulaba musigale kumulaba nga mukola ebintu bya Buganda mukola ebintu bya Uganda nga mwogera ensonga ngo bazino okuteba muntu akutiisa okufa kumu n'okuzalibwa kumu kulwa Katonda n'ensi yange mweraba